So tukola mu ngeri ya ekiriwo kimala enkoko y'ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Nitumanyi nti Museveni wanaavaako tujja kuba n'eddembe lyaffe. Twagala nnyo okubeera ne primaries zaffe okwetolola eggwanga kuba tulina membership nino okwetolola eggwanga ne buli lwe batulemesa nga tusala amagezi amalala. Last question, our sister. Okay. I was just wondering what your experience. Your name, please? I can hear you. My name's MG. I was just wondering what your experience has been like trying to appeal to all these colonial governments, trying to appeal to like humanity of states that don't act human a lot of the time. Thank you. Thank you very much. Yeah, it has not been a very good experience, but we just refuse to give up. Of course, I've had numerous meetings at the Capitol Hill in Washington, at the UK Parliament, the German Parliament, EU Parliament, name it. They understand in our conversations, they agree with us. Even on the embassies in Uganda, they agree with us. And yes, I must commend them. We are not only complaining, I mean, they've issued numerous statements condemning the wrongdoing and the impunity and the oppression against us. So I salute them. They are just yet to put their words into action. One thing that has been painful is that they seem to put diplomacy ahead of democracy. How I wish they condemn the wrongdoing. How I wish they don't have double standards. How I wish they follow their saying that what's good for the goose is good for the gander. How I wish all lives matter to them. How I wish they agree with Dr. Martin Luther King that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. How I wish they stand on their principles, both in word and action. But I also know that the first role is us, you know. It's us to fight back. I've seen so many places where there's been injustice and the international powers have either been silent or complacent or even practically involved in those injustices. So fighting back by our own selves is the first step as we call upon them to be human and act human. Thank you. Mr. President, ekibuzo kyange kigamba nti recently Electoral Commission yavaayo negamba nti tegenda kuddamu kuwa ssente ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekitali iPod. Ne tulabako ne mawulire nga Minister wa Constitution Honorable Norbert Mao avaayo n'agamba nti is ready to kneel before you and NUP, to come to NUP headquarters and kneel before you okubeegayirira mubeere nga mujoininga iPod. So muyinawoko engeri yonna gyemupulani okulaba nga mulwanyisa kino ekyasalibwawo Electoral Commission because kibanga okusosoga nti omuntu atali mu iPod tagenda kubeera nga aweebwa ssente ziddukanya kibiina ate nga tukimanyi nti bye baateekawo political party organization system amateeka kubanga ebibiina by'obufuzi byonna. Nfunye omukisa guno nate omulundi omulala okunyonyola ku nsonga eyo. iPod oba Interparty Organization on Dialogue yali NGO oba kibiina ky'abannakyewa nga ky'abazungu kakijja kikubiriza abantu okwatagana okwegatta nga si kyekisasula sente eziri mu constitution eziri mu mateeka zirina okuweebwa ekibiina ekya opposition ekikulembera ne iPod eyo ng'eyagala tutuule wamu tuteesaganye
tetuwakanya nteesaganya naye twategeeza abanafu abajamani abaali bakulira ekibiina kya ipod tiffe tetugenda kuteesaganya na muntu ali mu kuwamba abantu baffe ali mu kutta abantu baffe era ne tubanyonyola nti Museveni ye kyayagala si kuteesaganya naffe ayagala just kufuna ekifaananyi nga tuli naye asobole okukikozesa okugamba abantu bano batula ne boogera n'okulimbalimba mawanga agavujjirira Uganda agag'abazungu olaba ono president ali mu mateeka era ayogera nawo ba opposition era aba ipod ne tubagamba tetugenda kujja kwogera na Museveni mutwesonyiwe kuba twamanya ti Museveni kyayagala kakati mwami Norbert Mao nga bwali nti yo mulimu gwekolera Museveni era Norbert Mao n'asala amagezi ne baleeta etteeka ne bataleeta mu bulungi nga baagala bakifule kya buwaze okubeera part of ipod era ipod ne bagiteeka mu kitongole ekyaliwo kye bayita National Consultative Council so ekyo ekitongole ekigatta ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga tukibadde part of the in fact NUP favored vice chairman b'ekyo ekitongole Comrade Katana Benjamin omwanika waffe ye vice chairman w'ekyo ekitongole kuba kiriwo mateeka ipod teyaliwo mateeka amateeka tegatukaka tekitukakatako kutulamu ipod era ne tugaana kati eno kino ekitongole ekya National Consultative Council ekitugatta kyetuli part of etteeka lino libaleese ipod bagifudde part of that sorry NCF National Consultative Forum kati National Consultative Forum kyekibiina ekyo kitwala nene ipod bagifudde department mu National Consultative Forum jukira National Consultative Forum chairman waayo yabadde Kiwanda vice chairman nga Benjamin Katana ng'ava mu kibiina kyaffe so tukiriziganya okwogeraganya n'ebibiina ebirala naye si byatugulira bino ebya Museveni okwogera ku nsonga era nga tukikola mateeka so etteeka eryo balirese tebalirese mwoyo mulungi balirese number 1 gezaako okubuuzaabuza bwongo bw'abantu naye nekisingira ddala kutuukaka kati njagala omanye nti amawanga gonna aga democracy gonna mu mateeka ekibiina ekikulembera mu opposition kiba kiina okusasulwa ssente okusinziira ku namba y'ababaka bekiina mu tteeka eryo tewaliwo erigambira nti olina okwogera n'omufuzi abeera mu buyinza ekiseera ekyo no naye kati bino baagala kukozesa ssente ezo ezijja mu kibiina kyaffe okutusindikiza tukaka okwogera ne nakyemalira tyoba si kyo ekibiina kyaffe tekizifuna kifaanana ng'okugamba nti owa opposition atakolagana na Anita Amongo oba atakolagana na Museveni tajja kufuna musaala nga MP oba nga meya ekintu kyetulowooza nti kibeera kya busiru ne munnange mu Uganda buli kya busiru kisoboka era ensonga lwaki eriteeka baalitaddewo kugezaako kutu amtwistinga tutogende Museveni tetujja kwogera naye tetujja kwogera na Museveni tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi no Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkwayo mmeka ate ffe we are not for sale so kitwayogera era kyetwogera we are open to dialogue we are not open for sale kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear byenjogera mu lwatu byenjogera ne mu kyama tiffe kyetwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukuba jjeeke oba tetukuba jjeeke bannayuganda abaleke bagende maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo so yenzikiriza yaffe eyo yendowooza yaffe tuli part of National Consultative Forum ipod eri mu National Consultative Forum naye era tebagenda kukozesa ssente ziva mu parliament okutukyusa endowooza nedda tulina abasanyufu
tinga tukyalwana mu mbeera eyo kuba